Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Betty Namboze Bachireke agenze maaso n'okutongeza eggaali emukono ate ye Prime Minister Robina Nabbanja kino tekitali kiddamu agudde mu ggaali y'abaana ba Nuupu labanno ebigenze maaso n'okubeera nga bibaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Nuupu ate bagenze maaso n'okikakasa nti ddala Busoga eri mikono gyabwe ebibadde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ibaddewo bibi nonno bitisa tuli ku Beyond the newsroom yenzedde ni akutuusako ensonga gwa mulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera kyokola kya mwendo mungi okubeera nga ate yogenda maaso n'okumpa amatugo entakera ne tuba nga tukuwa information eri ku lushonga eno ate n'obeera nga otugoberera buterevu nnyo nnyini ddala n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu nga gwe mulundi gwo ogusosola ba video zaffe njagala okubeera nga nkusaba munywanyi ogende maaso n'okubeera nga ate osubscribinga osobola okubeera nga ate ensonga ozifuna buterevu nnyo nnyini ddala bwe twogera ku kintu ekya natandika nze eyazimba ekitebe kya Nuupu kibadde kigenze maaso n'okubeera nga ate kikwata wansi ne waggulu ng'omubaka Hillary Kiyaga yasooka ogenda maaso n'okuvayo ne statement yefaananyirizaako bwetyo kakati Dr. Joel Mirembe naye wuuno avuddeyo n'agamba mbu bo be batandika ekitebe kya Nuupu katutandikire wano tulyoke twesoga ensonga z'omubaka Robina Nabbanja katusooke tulabe ku ono ekitebe basebo ne bannyabo ekitebe ekyabamu baakirawo bulabe fe twakitandikayo kamokya mulumu eki nze kino nkyogera publica n'amawulire wegali fe twaliwo kakati ensonga z'ekitebe phone call president is a phone call away from Mirembe Joel sitaga kola na appointment so necho njagadde nkidimisifying kubanga waliwo abakikosa gye tuli kale kati n'olwekyo ekisembayo ffe twatandikawo ekitebe ffe twazimba ekitebe mu room emu bana nga ba Nuupu ne bw'oba watandika ne Kyagulanyi Robert Ssentamu laga abantu byogenda obakolera ne byokoze obere n'amaanyi ku ground lwojja ofuna kaadi y'ekibiina kya Nuupu era Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba dda si yagaba kaadi ne bw'onaaba gwe yasomba bbulooka oba gwe yaleeta pavers ezaasiba ekitebe wali eri ekavule kaadi Bobi Wine yagamba tojja genda maaso na kubeera nga ate oba oliawo ogifuna kakati nno olunaku olwajjo lwabadde lwakayisanyulo naddala mu bitundu ebimanyikiddwa nga ate ebya mukono eryo nno omubaka Betty Namboze Bachireke gyagenze maaso n'okubeera nga abaako abavubuka bagenda maaso n'okubeera nga asibula bano nno baye bamu ku abo bagenda okwesimbawo naddala ku mitendera egy'obukulembeze bw'abavubuka mu mukono era ng'ono yayise abakulembeze ab'enjawulo okwabadde omubaka Zaake Francis Butebiwa Mitiana katubirabe kirimo okwewa obuvunaanyizibwa nti tugenda kuzimba ki tugenda kuzimba Uganda empya abaana bwe balisanga tukitereezezza bo bagenda kulukyusa ndowooza bayinza n'oluteeka mu byafaayo singa olutalo luwedde naye nga bwe mumanyi olutalo mu nsi teruggwa Abamerika balina sente zaabwe ziriko ekizimbe ekya piramidi naye kitagwa era weebuuza lwaki Abamerika babeera ne sente ziriko ekizimbe ekitakola ki kye baba bategeeza nti okuzimba Amerika tekuggwa buli mugigi guba gulina okuteekako ki buli generation eba erina okuteekako ettafali okuva eri ku pulezidenti waabwe yasooka Washington kati Amerika yakamala emyaka nga 337 ng'efunye independence yafuna independence mu 1773 naye n'okutuuka kati piramidi ku sente tekolanga ki kuba bakulaga okuzimba Amerika tekukola ki so oluyimba olwo ndowooza luyinza osigala bwekyo kubanga
buli kaseera waliwo entalo ez'okulwana buli mulembe guba n'entalo ezaagwo. Obubaka bwa Honorable Betty Nambuuze bakireke eri abavubuka bano nga bategeeza nti ng'abavubuka mulina omutemwa ogwamu ogw'okuzimba okwongera ku ggwanga lyammwe n'okubeera ng'eggwanga lyaffe tulizimba nti buli mulembe ogujja gubeeko ebyo nno bye gugenda mu maaso n'okubeera ng'ate gugattira ddala ku ggwanga lyattu Uganda. Ebyo nno njagala nsooke ngende mu maaso n'okubeera nga ate kati essaawa eno nkuwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence. Wuliriza ebigambo bino. Muzimbe egali zigenda okumanga mu kafe bwe munabeera bangi tewali bajja kukolako. Bwe munabeera bangi tebajja kusobola. Njagala bavuge wano nga mumanyi ne bwe baba baze kumenya kizimbe ne babasanga bali bangi tebajja kimenya. Ne bwe baba bakwata muntu nga togeze kwata muntu ne babasanga bali bangi tebajja kukwata. Ne bwe baba baze kwata kalulu ne babasanga bali bangi tebajja kamba. All these leaders are my friends, and I'm intending to make everybody their. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalwaddaaki annyonnyodde abantu eggaali kyeki era n'omulimu gw'eggaali gw'erina okubeera ng'ekola nga tugenda mu kalulu ka 2026. Bwe bumu okukola ttiimu egenda okugenda mu maaso n'okubeera ng'ekolera wamu okutuukiriza ebigendererwa eby'ekibiina kya National Unity Platform nga mu buli mbeera yonna bwe munaakolera wamu n'obuwanguzi bw'ojja butuukako. Omanyi tulina nnyo statements ezimu ezikolebwa nti you work as a team. We work as a team, we achieve as a team. Buli lwe mukola nga team era muwangulira wamu nga team. So obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo bwe yabadde Embale yakuutidde abakulembeze ogenda maaso n'okuzimba eggaali oba teams ez'abavubuka n'abantu bonna ab'enjawulo abeegattidde wamu ku mulamwa ogumu ogw'ogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo gwongerayo struggle nga Nuupu bw'egenda maaso n'okubeera nga erambika ensonga zaabwe. Kyokka ate yeemu Honorable Nabbanja Musafiri agamba nti Nuupu terina maanyi era mbu ke balinnye waneeno era mu Busoga nti Nabbanja agamba bw'ati. Wuliriza. Obuyizi obwapeebwa constitution y'eggwanga ne President Museveni pareedi ngidizo luvinge kubanga abeemisikini yamaze n'okubyonoona tebajja kusobola kukumba ekisaawe mwakisaze enkodda njaga I dissolve with powers entrusted in me by the constitution. I dissolve the parade for God and my country. Ebigambo ebyo bya Honorable Nabbanja Musafiri kansuubire nti mubiwulidde bulungi. Naye enduulu zo muziwulidde around ku bantu abadde bawera 5 enduulu ezikubiddwa eza President Museveni teziwezezza bantu 100 ekyennaku ennyo nnini ddala. Ku mukolo gwe gumu alien skin yawo kwe yabadde abaana we bamujja emisinde n'okwera nga bamukuba n'okukaaba okuli ku internet essaawa y'olunaku olwaleero wabadde kuyisa mu Kyagulanyi maaso. Within ekitundu ekyo kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagenze maaso n'okukumba abantu bw'ati nga bonna bagoberera ye. Kasooke nkuwe ku video eno ogere maaso n'okubeera nga ate ogiraba embeera nga bwe yabadde mu Jinja ne Iganga. Omanyi omukwano ku nsi kuno love kintu kye batagula oba kye batakumpanya. Ate entuuko n'ebiseera by'omuntu bwe biba bituuse ekyamazima matuufu tewali asobola biwakanya. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno osobola okulwisa enkyukakyuka naye ate tosobola kugaana nkyukakyuka. You can delay the change but you cannot deny the change.
either mu bulamu era otuuka n'okula n'okyuka n'obaako byoleka n'obaako ebirala by'okwasaganya. Ne mu bukulembeze wabawo woofuga ng'abantu bakwagala nnyo neera nga walina okukyuka wabeewo generation endala. Ne generation ya mami Nabbanja nayo yaliko ng'era y'amaanyi nnyo nga RDC najja paka wano watuuse ne tutuuka n'agamba nti kati ate generation yezze ye y'abannamugga Goreti ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abo bannantanyigirwa mu ttooke. Anyway, kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongedde ogenda maaso n'okubeera ng'akuutira abaana ba Nuupu. Naye kansooke nkuwe ku video eno katini. Nalabye Bobi Wine nga z'okusaala iti. Kati eyo nayo neefuuka statement ate kati Bobi Wine ajja z'okusaala mwaba mutya abasiraamu. Bobi Wine si muntu. Si muntu. Aya statement sikolera mu mbeera ya byabufuzi. Ngikolera mu mbeera ya bulijjo. Awulidde kubanga Bobi Wine ebbanga lyonna ayogera abaamukuza abasiraamu ebyebomba wansi musajja abantu ajja abeeyungemu abalage nti abaagala ali wamu nammwe naye ne muvaayo ne mukwata ebizindaalo ajja ata mu basiraamu ajja ata n'asaaba mulage nnyo kati mwataasa emmere kutegeera mpisa zammwe wano banaasiramuka batya. Era kati nze bwe bampa oluwongo lwange olw'enkoko wajja kuvaayo eyo omusajja oba ye Petero oba Maiko ojje twabuluze enkoko oli ogufi nange eri ogufi tuyunge Oluganda. Olw'ebisiraamu ekwe ne weesiramu sasiramusa oba osanga olina imaani oba osanga nze esinga okusaala ffenna twava mu abo. Naye mukoze ku by'abantu abo okimanyi agise kujja waliwo ne baseeka abakwata ebizindaalo oli n'ayita abantu abo bakafiiri ogenda kiddawa mu maaso ga Allah kabaala kewatalo nabbi yakikolako bw'omalanga wenga nti ndikola ya nabbi. Nabbi yayitadde abantu abo bakafiiri balina eddiini yaffe beyaabwe naffe tuyina eyaffe akantu katono nnyo akatwawula bwe kanaatereera ojja kwesanga nga ffena tuli omuntu. Ekyo bulijjo kyengenda maaso n'okubeera nga mbagamba nti regardless of ebyenjawukana mu ddiini n'enzikiriza gye tukkirizaamu naye ffenna tuli omuntu atya omuntu omu. Gwe ekyokuba nti nno oli mu Isiraamu nga nze ndi mu Katuliki oba ndi mulokole oba ndi mu Kristaayo tekitujjaako ffenna kubeera bantu. Bw'otusala omusaayi gwa reedi ffenna era tusigala ffenna tuli bantu. Naye omuntu bw'oba onaamwagaza ekintu oba eddiini oba ekibiina ky'ebyobufuzi kyoyagala ayingiremu mwagale musembeze kumpi naye. Bw'oba onaakwana omukazi oba onaakwana omuntu yenna abe mukwano gwo olina sooka musembeza n'omulaga nti ekikyo kiba kiki, then omuntu oyo n'osobola okumuleeta n'abeera kumpi naawe. Naye buli lw'osiga obukyayi navayo ne mukola statement mu vidiyo emu ze nzize nkola ne mbagamba nti ebibala by'obukyayi kuba kufa naye ebibala by'okwagala n'omukwano ebeera nkulaakulana na kukolera wamu. Kakati teriyo lwojja kwagala tukolere wamu nga tonsigamu bukyayi. Era teri mukulembeze lwajja mmanya bizibu biri mu Buyisiraamu nga tazze kubeera wamu nammwe kumbabuulira nti kino ne kino kye kituluma. Kakati bwe mmala ommanya ebizibu ebyo ekitegeeza tugenda kubikolako. Ye abaffe bwe nzijjako muzikiti eyo n'ensaala oba nze Isima bwe nzijjako mu kkanisa n'ensaba olaba bwe nsobola okujja n'endokoka nga bambuulidde ekigambo ne mmanya nti ddala omulokole ono mutuufu. Ye abaffe okimanyi nti omuntu bw'okola ekirungi asobola okugamba nti naye bagundi bana Insiraamu se lwa nsonga eno neeno olwa mikwano gyaffe engeri gye gituyisaamu. So lw'okuba nti mwawukana mu bya politics oba ebyobufuzi tebireetawo njawukana na madiini wabula ate munzikiriza tugatte wamu kuba ffenna tusigala tuli kitonde kya Katonda. Omuyisiraamu gagamba nti ffenna tuli kitonde kya Allah. Olina kusiima busiimi mutonzi wo. So oba muwalemu oba sheyi naye musajja ono alina point era ebigambo bye bibadde birungi nnyo nnyini ddala. Katusooka tuwuliriza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba we are not the opposition, we are the position. Era tulina kubeera nga tulina kutuula mu ntebe wabula bano abasajja just
batubba ne bagenda maaso n'okubeera nga batu eliminatinga. Wuliriza. Are supposed to be in government, but they relegated us to the opposition. Netugamba, okay, this that they have pushed us through, we decided that we are not the opposition, we are the option. We are the option, not position, but we are the option. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine. Katugende wa mama Namboze Betty Bakireke. Flag. To flag you off. Tubasiibule. Tubagambe nti mugende. Mutuleetere wano obuwanguzi okuva ku byalo 602 602 villages ebiri mu Mukono district. Naye ng'ekyo tukigamba ne bannaffe abali mu Greater Mukono nti twagala beekolemu omuliro okulaba nga buli kyalo wavaayo abavubuka 9 mangu ddala mu mwezi guno ogwokuna nga tegunaggwaako nga buli kyalo kimaze okuwandiisa abavubuka 9 abakutte flaga yaffe okugenda okuvuganya ku bifo by'abavubuka ku kyalo. Basebo ne banyabo, twalowooza nti okulonda kw'abavubuka kukulu nnyo eri NUP ng'ekibiina. Ekisooka kino ky'ekibiina ekyammwe abavubuka. Ekyokubiri, mu Uganda muno abantu 75 ku buli 100 be bantu abali mu myaka gyammwe. Era mu butuufu lino eggwanga lyammwe. Obukiiko bw'abavubuka buno abantu oluusi babunyooma. Naye abo be batamanyi sisitimu eriwo bweri. Omuntu asobola okugamba nti obukiiko buno si bw'abano bannaffe aba baasi. Omukazi Nelson Mandela yagamba nti ekizibu nnyo ng'olwanyisa nakyemalira ate olina kuyita mu sisitimu ze okumulwanyisa. Ebigambo bya Honorable Betty Namboze Bakireke ndowooza mubiwulidde bulungi banywanyi, era nsaba tubifumiitirizeeko oba olyawo. Beyond the newsroom kwoli nkwebaza ageze maaso n'okuba nga otugoberedde akabanga ako konna era n'okutwagala. Mbagaliza bye munjagaliza, tusenkane nga Mungu akkiriza. God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.